Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadige manya. Tubaza okulike anti mutambula naffe nabwe ekito tubasaba okusubscribinga, okulikinga, okusharinga content waffe. Tuongera atokulike anti tutambula ffe. N'olunaku olwaleero tubaleetedde bibadde wali ku kitebe kya National Unity Platform ababaddeyo n'enteekateeka ey'okwanveiringa ba members abapya oboolyawo be basonjodde mu bibiina ebyenjawulo. So kwabo mulimu oboolyawo kumanya amanene nga ombaka yaliko ombaka omukyalo wa Mpigi district Sala Nakawunde, then ne Johnson Muyanja Senyonga onononga yali MP wa Mukono eyo Maserengeta. So abo bamu kubagezezaako okulika nti begatta ku kibiina ki National Unity Platform naye byonna nga bibadde tugezezaako okulika nti bebakuŋŋaanyiza mu kavidiyo yako. Oluvannyuma lw'obiraba tugenda komawo twongere okumulungula ebyo ebibaddewo ne speeches ez'enjawulo ezikoleddwa. Kasooke tubawe video zino ate oluvannyuma tukomewo twongere ate okulika nti tuttaanya n'okwanalizinga ensonga nga bw'eri enkola yaffe. Sebo wekitiibwa Pulezidenti waffe wa National Unity Platform Sebo akulembera oludda oluwabula gavumenti eno owekitiibwa Joel Ssenyogi, Sebo Secretary General w'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform, abakunzi mwenna, Chairman Nyanzi, bwensaba mukubire mu ngalo ez'amaanyi. Honorable Members of Parliament, bwe twazirwanako mwenna, people power, our power, NUP, everywhere. Sebo wekitiibwa omanyi bulungi n'olutalo lwe natandika naawe mu Parliament nga ntandikira kugikwatako. Ne tudda ku musolo gw'amasimu, ne tudda ku tteeka lye Mwanyi Coffee Bill, ne nfundikira nga ngoba okebera ebidduka okwempaka mu ggwanga lya Uganda bwe naleeta motion era n'ompagira wali okyali mubaka. Ebintu bingi gye tubadde, ladies and gentlemen, people can keep silence but when they are not happy. I can tell you some of us have suffered. Uganda. But we have some people from different areas who are not from the central area here. Some of us have really suffered. And if I can tell you, NRM will know bukyayi kuffe. Abamu kuffe twekakasa nti tuli bakozi, ate abatali nguzi, abatali babbi. Ne buli oyogera ku nguzi, ku bubbi, n'olwaleero olunaku lwajjo nabatuuzizza mu lukiiko olwakasammeeme ewaffe Katosi. Era Sebo okujja ebirango balanze tube tujja wano bagenda tukubadiyaki era abamu kosa zijja wuzi kubanga omanyi okola obunene bwe Map Media TV bava mpunge ezo kosa nga nnya tezinnatuuka. Abantu bano tebasazeewo tuze ku firimu tetuze kunoonya bifo Sebo w'ekitiibwa wonaazima wenaakola ndi musomesa era yakusomeseza bakansala bonna mukira municipal council ne kansa endala eza Nuupu ezamanya nti ndi mukugu local government bo ne mbakolera omulimu. NRM yadde okumpita ku lukiiko lw'ekyalo. Okujja kwaffe owekitiibwa ate n'abalala bajja kyenjagala okufundikira nakyo bwe twali twogera togikwatako. Ababaka bonna mu Parliament aba Buganda baalinda muyanja bwe namala okugamba nti no n'abannyamala ne gakola ki ne boogera. Kati olwaleero neyali omumyuka wange mu Buganda Parliamentary Caucus Honorable Sala Nakawunde Temulanda bajja mwanjula naye waali Mubali wano mulimu Chairman wa NRM ali awo mulamba Hajati oyo agambye tajja Siriya Katemba yabadde Chairman twaniriza
National Unity Platform elimu kuaniriza elimu ku unveiling MP ba members abapya okwegala. Pulani eyokutuusa okubajjako obuyinza obulonda pulezidenti kubanga Museveni twamuleega enkaka wadde yaba akalulu atya okuyingira mu field naffe. N'olw'ensonga eyo ayagala bagala kukyusa constitution okukyusa nti parliament ebeeronda pulezidenti. Ekyo mwakiwulirako, ekyo bakyakiriko ate nga bakozesa abo bennyini aba opposition, abo bennyini abajja nga bambala akamyufu nganzi, abo bennyini bemwasaamu Besigye. Mukirabye olwaleero ku makya, olwaleero nga wa opposition yennyini oba yeefula wa opposition nga gyagamba kakati NUP bagijjeko obuyinza obulonda leader of opposition. Kubanga Museveni ayagala wambe ne parliament abere nga yalonda ne leader of opposition. Ekyo tekibangako bwekyo mu Uganda, because Uganda has never had an opposition like this one. Tekiberangako togera Museveni abadde agulirira abantu ng'agulira aba leader of opposition paka wajja ate balinga bamenka. Kati alemedde okututiisatiisa kubanga okufa tetukutya, alemedde okutugulirira kuba obusozi twajja tubulabyeko. Kakati ayagala mu buswavu kukozesa abo bayita opposition bagambe bebalonda mwakirabako nti twalonda abantu netubasindika mu commission bwe bamala okubba ne tubagobayo. Museveni n'agamba nitamonga awo batukolera obulungi. Museveni okuba nti ayagala okulonda leader of opposition ayagala abo abamukolera. Mwali mulabyeko munnaffe bwe yawa n'ekirabo kya $5,000,000 kyamwakanyiza bulungi. Bwekuba akafaananyi osindisa leader of opposition awakanya omuntu oli n'agamba ffe tetwagala Ssenyonyi abatuwakanya, twagala ono yabatuwakanya, yatuwakanya obulungi. Mwalabye nti twalonda banne ne tubasindika mu committees nene bagamba ate musobola bajjako bano betwagala. That is where we are. Region ya Uganda at least efuna emotoka egenda kwera ng'ekola emirimu gya people power buli kiseera. Emotoka emu egenda kukola emirimu gya Buganda endala ekole ekya Eastern Region, Western Region, Northern Region full time. Era nga bwe ngambye, this is just a beginning. We shall try our best to make sure that even all other sub-regions get capacity to do this work. So Mr. President, may you hand over the keys to these deputy secretaries for mobilization. Nindako DJ walona eyokuna eyingira eyo egenda kubeera wano ku headquarter eyokutaano ng'ekola emirimu gya department wano ku kitebe wennyini. So Mr. President, if you could hand over those keys to
batugambye tutteko wansi naye abeeyo banaaba batulaba Speaker Parliament yagambye nti fe abataagenze eggulu abantu b'omu mambuka tetubaagala nengamba yiyi Madam Speaker gwe ne banno mwabba amabaati ag'abantu b'omu mambuka Karamojja kati ogamba otya nti abantu abo baagala nnyo nga wabba ebyabwe okukuba kubuddiisa bannansi ifakti abantu b'omu mambuka baligambye nti naye bw'oba otwagala nnyo amabaati gaffe ge wabba n'otwala ewuwo abamu bagabba ne bagatwala mu maka gaabwe nomala n'obuzaabuza abantu nti obaagala nnyo ng'oli mu kubba byabwe NRM bw'eba eyagala nnyo Northern Uganda lwaki Northern Uganda eri mu mbeera gy'erimu Northern Uganda we twogerera yesinga obwavu mu Uganda bazze babanja ebintu ebyenjawulo nga gavumenti ebasuubiza anti abaafiirwa ebyabwe mu lutalo bajja basasula ssente abalwala nodding syndrome bajja bayamba ensonga z'ebyettaka n'ebirala biyitirivu gavumenti ne kaakano tebikolangako kaakati bakozesezza buwumbi na buwumbi okugendayo baddemu babalimbe kubanga bye babagambye era tebigenda tutuukirira omubaka omu wa Obongi district wa NRM yabadde mukambwe ennyo n'agamba nze ndi wa NRM naye bannaye gavumenti etulimbe nnyo buli manifesto ya NRM bateekamu enguudo zaffe naye ne batazikola era n'abagamba nti wakubadde NRM. Alright, embeera bwetu bwesiibye wali ku kitebe kya National Unity Platform ekikulu e Makerere Kavule bwe babadde n'enteekateeka ey'okwanveiringa oba olwawo okwaniriza bannakibiina abapya ababeegasseko okuva mu bibiina by'ebyobufuzi ebyenjawulo. Mu bo tulabyeko ku mannya amanene omuli Johnson Muyanja Ssenyonga ng'ono nno yali mubaka wa Parliament mu bitundu ebyo eby'emukono. Tulabyeko ne ku yali omubaka wa Mpigi District omukyala Sara Nakawunde. Bano nno nga babadde mu kibiina kya NRM be bamu ku obaolyawo ku beegasse ku kibiina kya National Unity Platform n'abantu ab'enjawulo abavudde mu regions ez'enjawulo. Omanyi ekibiina kya National Unity Platform kino kibadde ne national ba country wide tour nga bagezaako okulabika nti batalaaga wakati mu kusaggula obuwagizi obw'enjawulo mu bantu ab'enjawulo abawangalira mu ggwanga Uganda. So mu byo baguddewo yaffe ez'enjawulo era babadde n'enteekateeka eya registration oba okuwandiisa ba members abapya kakati abo ba members abeegasse ku kibiina kya National Unity Platform nga bava mu bibiina ebyenjawulo be bamu ku bagenyi abazze okulabika nti bajja wali Makerere Kavule ne babaaniriza mu butongole. So embeera bwetyo bwesiibye olunaku olwaleero era nga tulabyeko oba olyawo ku speeches ez'enjawulo okuva mu bakulembeze ba National Unity Platform omuli leader of opposition ne president yennyini. President mu kwaniriza abantu bano abagambye nti bannange tujjukira bulungi nnyo akalulu ka 2021 nga kabindabinda ekibiina kino nga kyakaggulwawo bantu bangi nnyo abajja ng'oba olyawo batulaze nti ekigendererwa kyabwe kyakulwanirira bannansi naye oba olyawo baali bakimye kaadi kufuna muwendo oba olyawo gwebagula era bangi kati baasala oluvannyuma lw'okubawa kaadi ne bafuna ebifo ebyenjawulo ne bafuna omuwendo babagula ne basala ne badda ku ludda lwa Mwami Museveni sawa zino nga bamukolera. So bano abazze okulabika nti beegatta ku kibiina ki National Unity Platform naddala bannabyabufuzi abakalaatidde n'agamba teri gwe tugenda kunyigira ku liiso oyo yenna sawa zino eyeebika eddiba ly'enkyukakyuka nga gye bujja ajja kulabika nti akyusa ebigambo bye bijja kukyuka n'ebikolwa bye ate bibeere nga tibitambulira ku core values and principles z'ekibiina ki National Unity Platform. Tujja munaabira maaso era tetugenda kulabika nti tukola ki tumunyigira ku liiso yadde n'akatono. N'abasaba okuba abanywevu n'okuyimirira ku mazima n'okulabika nti baba determined okulabika nti balwanirira enkyukakyuka. Mu bigambo bibwato bwalabise ayogedde n'ebigambo bingi nnyo. Omanyi waliwo omubaka wa Parliament Mityana eyo Maserengeta Mityana South omukulu Richard Lumu. Parliament bino byerimu ebyokutalaaga kati eri mu bitundu by'eggulu
onaku olwaleero avuddeyo obaolyawo n'ayanja ensonga ye mu parliament n'agamba nti alina obaolyawo ennongoosereza zezeetaaga okukolebwa nga leader of opposition oba akulira oludda oluvuganya gavumenti alondebwawo wennyini mu parliament. So ekyo nno kireetedde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament mu kaseera kano Joe Ssenyonyi okuvayo n'agamba nti bannange abo batulaga nti bali ku ludda obaolyawo olw'abantu n'obaolyawo amabago gano ge baleeta gakutukkakkanya badde ngezazaako okulayika nti nteeka akazito n'okuceekinga buli kitongole kya gavumenti wakati mu kulwanyisa enguzi kakati bakozesezza abantu bano bajje bateekewo embeera nti leader of opposition ajja kulondebwanga parliament so si kibiina kisinga numbers. So tufunye ne ku ndowooza ez'enjawulo ez'abannayuganda ab'enjawulo oba oliawo nga nabo balaba ekigendererwa kiringa ekyokulwanyisa omukulu Joel Ssenyonyi olw'omulimu gwakoze n'agambye tajja kutiisibwatiisibwa ate tebajja kulayika nti baziba ekkubo lya democracy. Bwe kibanga bwe kityo bwe baagala kitambule ffe tetulina buzibu naye tujja sigala nga twogera amazima n'okusigala nga tusitula eddoboozi ku ebyo byonna bye tulaba nga tebitambula bulungi mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. So wakati mu kuba nti nuupu eri mu kaweefube w'okwongera okusagula obuwagizi n'okuzimba emirandiro ba grassroots mu regions ez'enjawulo era olunaku olwaleero tubalabye nga bawadde ba mobilizers aba regions ez'enjawulo, for instance Western Region, Eastern Region, Northern Region ne Central babawadde emmotoka ezigenda okulabika nti zibayambako mu kukola emirimu gy'ekibiina wakati mu mobilizing abantu. Emmotoka mpya kapyata era pulezidenti basaabakunzi oba ba mobilizers abakwasiza ebisumuluzo era gyegimu ku mikolo egibaddewo wali ku kibiina kya National Unity Platform ne basuubiza nti ne sub-regions okusinziira ku Secretary General w'ekibiina David Lewis Lubongo yavuddeyo n'agamba nti ne sub-regions nazo obaolya ba mobilizers bazo bagenda bafunira ebidduka ebyenjawulo okwongera okubagondeza mu byentambula nga bakola emirimu gyabwe. So abantu bangi nnyo tubalabye abazze ne beegatta ku kibiina kya National Unity Platform n'ekirala era ekikoze nnyo amawulire be bayimbi ab'enjawulo ababaddeyo. Omanyi wiiki eno yennyini tulabyeko abayimbi nga bagenda wali mu State House nga bakulemberwa Dirisa Kenzo, abayimbi omuli Bebe Cool, Dr. Jose Chameleone n'abayimbi abalala nga bakulembeddwa abo bagenda mu State House ne basinkana omukulembeze w'eggwanga. Tujjukira nti wakati mu kuba nti tuba tukuba amakona g'ebyobufuzi abayimbi ab'enjawulo bajjayo obuyembe ne balaga side wa gye bakola ki gye bagwa mu byobufuzi era si gwe gusoose kuba tujjukira ne 2016 project eyatubonga naawe abayimbi ab'enjawulo ba Cream de la Cream abaaliko ebiseera ebyo abagenda obaolyawo ne bayimbira Mwami Museveni. Bobi Wine ono nno oyo omu ku be baaprochinga oba ku be baatuukira okubeera mu project eyo naye yagikola ki yagiboola n'agamba nze sigenda kulayika nti nteekawo kajajjatta n'okuwaaniriza nze byendaba nga tebitambula bulungi kuba oluyimba bw'oluwuliriza lwali lwakusiiga kazigo nakulaga nti buli kimu kyonna kitambula bulungi nnyo mu ggwanga. So Bobi Wine teyalwegattamu era oluvannyuma lw'akalulu 2016 Besigye yali yeesimbyewo n'amukubira akayimba kasituka tutambule nga bannayuganda bangi obaolyawo beemulugunya nti obuwanguzi bwabwe bulabika nti bubabbiddwako. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo ne buli kati era abayimbi bangi nnyo obaolyawo abalaga nti bakolagana ne gavumenti abagezaako okugikuutira akadingidi n'okulaga nti buli kyonna kyekola kitambula bulungi. So kakati n'abayimbi obaolyawo abali ku sayidi y'abantu abayaayaanira enkyukakyuka nabo weebali era bagenyiwaddeko wali Makerere Kavule. Tulabyeko omuyimbi Hassan Ndugga ono nno alina akayimba ke yakubye bakayita ekirwadde kya yero. Ekirwadde kya yero ekyo nga asaba Bobi Wine bageme abaana kireme bakola ki okulayika nti ekirwadde kino kibaataakinga. N'agamba nti masomero gye tutwala abaana ate eriyo bannaabwe abava mu gundi
abayina ekirwadde kya yero, so tubageme ng'ekirwadde kino tekinnabakwata kuba tulina abaana baffe abamu nga omwana waffe Kazibwe Bashiri ekirwadde kyamukwata, tulaba omwana waffe ow'Ennyendo Mukungwe oyo taba Mathas Mpogambwe ekirwadde naye kyamukwata ekya yero, n'atuwaako n'ow'ekimanya kabonero oyo taba Abedi Bwanika, bano baddokita Twaha Kagabo bonna yabatemaatema. Oyo no yakulembedde abayimbi. Tulabyeko abayimbi nga ba Nina Rose, tulabyeko abayimbi nga ba Mudrad Viral, Ozambe naye seba abaddeyo okulaga nti nze ndi ku side y'abantu. Bigaya as usual, Zex inchi 10 birangirangi, Kabako as usual, Mickey Wine, abayimbi ba King Zale oyo tumumanyi mwana abadde wanchuka kuva dda. Abayimbi bangi nnyo oba oli awo ababaddeyo okulabika nti bawitnessinga okwanveiringa n'enteekateeka y'ekibiina ki National Unity Platform nga bwetambudde mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Bazze okulabika nti bakola ki, babaawo. King Saha naye abaddeyo. King Saha ono yatusuubiza ennyimba 10 eza Revolution, omulimu abadde agukwasaganyizza nga bannayuganda oba oli awo baka bwabasengekera mu nnyimba babufiiringa. Naye ng'embeera bwetyo bwetambudde, wali ku kitebe ekikulu ekya National Unity Platform nga bagezaako okulabika nti banveiringa n'okwaniriza bammembers b'ekibiina abapya abavudde mu regions ez'enjawulo. Abantu ssebo baleese ebintu bingi nnyo. Tulabye abantu nga baleese emmere, baleese enjawu nazo yeffene, baleese ebintu bingi nnyo ku kitebe awo oba oli awo okulaga essanyu nawa gye bazze nti bakola ki, baagalayo. Naye ng'embeera bwetyo bwetambudde, wali ku kitebe ekikulu ekya National Unity Platform, naye nga tubeebaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu ogwa Credible Media. Kye tubasaba kwe kulabika nti musubscribinga, mulayikinga, mukusharinga content waffe, twongera ate okulabika nti tutambula ffenna. Ganja Fadige manya Credible Media yujjigwe mukutu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.